fa additive je Turkey, Qatar, Saudi Arabia, Oman, Uganda bagamba nti muli babode nnyo kubanga mugi followinga bagira fa additive je Saudi Arabia, Oman kwosana Iraq je bakita Baghdad. Oba nnyo kubanga mugiye kumenya ko comments nzagala wansawo mu comment section. Mbandiza akadde kano mwasibye mutya mwenna abagiye kumirako eno bagita fa additive yuki. Amawulire mbana gaba trendinga okwetolegwa nga ali atu Uganda. Gwatinaba kubanga subscribinga ngena ko subscribing onyekene kale kubanga updates mbana zo each and every single day eziba zitambula okwetegwa nga ali atu Uganda. Suzan Makula ntekalikaza kubanga atwalibwa mu Ddwaliro. Pastor Bugingo ayagala bamukoleko test confirming okulaba oba akyasobola okubanga azaala. Ge mawulire agakalinkinga agatrendinga akadde kano. Uncle Bin yakyavayo akyawagagamba mulina okubanga munetondera okubanga Suzan Makula azaala. Pastor Bugingo agamba nti nze aboseekooya nabo waba agende w'omusawo Omuganda nze kambikwase Katonda. Pastor Bugingo ateekateeka kubanga atwala mukyala we ku gamu ku malwaliro amanene mu ggwanga Uganda wali mu kibuga Kampala okubanga bamukolako testi okukakasa okonfaminga oba Suzan Makula asobola okubanga azaala. Uncle Bin yagamba nti yasiba Suzan Makula. Pastor Bugingo yagamba nti mukyala we akyayinza okubanga azaala. Era nga Pastor Bugingo nakondogo yakonfamizi n'agamba nti oyagamba nti yaloga mukyala we yeerimba kubanga mukyala we agenda kuzaala naye tamanyi wajja agenda kwekwekeyo. Uncle Bin agamba nti yaloga mukyala we. Pastor Bugingo yagamba nti agenda kumulabisa bulabisa na kumuswaza na kuswaza sitaani kosa n'amalogo ge gwe yakola ki ge yasindikira mukyala we. Ebbanga lingi Pastor Bugingo ly'amazine Makula naye omwana akyabuze. Jjukira ebbanga erisi mabega Pastor Bugingo yabadde mu nteekateeka ey'okubanga aleeta mutabani we Tiri Bugingo gw'ayina babeere nga kooti ekkirize babeere nga buli omu asobola okubeera naye ennaku n'ennaku bwe guba mwezi wiikisi 4 buli omu nga Suzan Makula yakola ki yabeera n'omwana ono wiikisi ezo 4 ne Tiri Bugingo nga abeera naye wiikisi 4 gwe mwezi mulamba buli omu nga bakola 50-50 yes nga bakola 50-50 wiikisi 2 ze wiikisi 4 mu mwezi. Naye munange Tiri Bugingo yabadde akyagaanya ensonga agamba nti Pastor Bugingo ayinza okujeemera amateeka kubanga ajjukira amateeka baagajeemera already olw'ensonga nti empapula nezikyalaga nti bafumbo ne Tiri Bugingo naye Pastor Bugingo yakola ki yafuna omukyalo omulala. Tiri Bugingo akyagala okubanga akola ki asimbira ekiteeso ekya Pastor Bugingo akisimbira olukokola oba kisimbire kuuli obutayitamu olw'ensonga nti teyeesiga Pastor Bugingo naye nga munnange bino ebintu biri serious. Pastor Bugingo ateekateeka kubanga atwala mukyala we bamukoleko medical check-up mu lubuto omwo balabe ddala kituufu asobola okuzaala, ddala kituufu ali ku obulemu ddala kituufu ali ku obulemu. Omanyi ennaku z'ebintu byakyukamu ebintu byakyuka ebiseera ebisinga omuntu yenna asobola okuba nga azaala. Balina engeri babikolamu sayansi mungi oli waba tazaala balina sayansi nyingi nnyo gwe bakola ki gwe bakola wano mu malwaliro g'e Kampala balina bintu bingi bye bakola ki balina ebintu bingi nnyo bye bakola. Nenga munange ensonga ze zitwendinga kadde kano ku mitimbagano bwetegeeza obulungi Pastor Bugingo yasobeddwa omukyala alembedde okuba nga azaala. Uncle Bin ali eri awaga agamba nti balina kumala kumwetondera. Pastor Bugingo yagamba never tajja kwetondera Uncle Bin. Pastor Bugingo ye bw'agamba tasobola kumwetondera. Uncle Bin yagamba nti yeeraga akagambo kamu nti sorry. Asinga agamba nti Uncle Bin muyaayi ayagala baweereze ka audio akasaasanye ku mitimbagano Pastor Bugingo ng'amwetondera ayagala kulabisa. Pastor Bugingo yagamba never tekijja kusoboka. Yagamba nti yeetondera mbwa. Pastor Bugingo Uncle Bin amuyita mbwa. Manyi buli muntu balumba Pastor Bugingo amuyita mbwa. Abaana ku social media abamulumba bayita mbwa. Nenga munange ensonga zeezo ayagala kubanga atwala mukyala we ku gamu ku malwaliro ag'amaanyi wali mu kibuga Kampala.
Kampala. Uncle Ben yavudde n'agamba nti Pastor Bugingo ne bw'onaakolotya tebijja kutambula nga bw'obyagala. Nti nabagamba mulina kunneetolera awonsumulule kye nasiba kubanga nasiba ekituttwa. Ekituttwa ekyo nina okuba nga nkola kirina okuba nga nkisumulula kubanga nze alina akasumulula ekituttwa. Omanyi eddogo gye liri era eddogo lya ddala. Nijjukira abalokole bo bagamba nti teri ddogo lisinga Katonda. Babalokole enzikiriza bagamba nti teri ddogo lisinga Katonda maanyi. Kyovula Pastor Bugingo yagambye tasobola kwetondera Uncle Ben waba alina bye yakola y'amaanyi naye nga atasuubira okwetonda kubanga ye byabikoze ki abikwasize Katonda. Ebintu bino bya ddala abasinga babiraba ng'ebyakatemba n'ebintu bya ddala. Omukyala akyalemedde okuba nga azaala. Uncle Ben ye agamba nti yabimukola. Uncle Ben jjukira ali Canada ndowooza ba mu Toronto gy'awangaalira. Kaakati nno onampulira gye bigenda okuba nga bikomekerera. Mugimpereka like subscribing onyige ne kade bagita Faadi TV abali Saudi Oman bagamba nti muli bakabenja okuba nga mugifollowinga. Embeera ya Suzan Makula sinungi. Pastor Bugingo ayagala mwana. Suzan Makula kiraga nti bamukola ki bamuloga. Ate yamuloga gyali yeeraga nti yamukola ki yamukwatamu mu lubuto era yamuloga. Ddala eby'ekizungu binaakola. Abasinga bagamba Pastor Bugingo yandibadde addukira wa Mama Fiina. Mama Fiina ayinza okuba nga alwanyisa eddogo lyani lya Uncle Ben kw'ossa n'ebyo bye yakola. Naye ekitali ekyo biyinza nti obutakola ki obutakola. Tulinze tulabe ebitrendi ng'akadde kano ebiraga nti Pastor Bugingo ateekateeka genda mu ddwaliro ne Makula. Tulabe ebinaabivuddeyo ku sayidi eyo. Mwebale nnyo okuba nga mugifollowinga. Subscribe onyige ne kade bagita Faadi TV ogikata Saudi Oman Bahrain Turkey bagamba nti muli babodde nnyo okuba nga mugikumirako America, University of Chicago, Germany, Berlin, Madrid, Spain. Comment sinzira mikwano gye nga bali mu ggwanga erya Spain batumiddeko bannayuganda. Amanyi bannayuganda bali mu mawanga gonna okutwaliza. Mwe bannayuganda bali e Turkey namwe batumiddeko ne mbeebaza ne bagamba nti muli babodde nnyo okuba nga mugifollowinga bagita Faadi TV. Gye mbeere bulungi mwera.